tuvuddeyo kubanga obudde bwa mwami Kirumira naye ndowooza nti omulamwa gulabika gubatabudde. Mwami Kirumira NRM ekyasobola okwetengerera genda maaso kuba President Museveni yatusaba n'atugamba mu nnyongera emyaka 5 eggwanga ndiwe professional majje ne police biri gumu lwali tuli mu 225 olwaleero luno amagye gaakedde Wannalukoola obutamukkiriza kufuluma amagye kufuluma agenda abeere nominated Nalukoola ne president waffe Kyagulanyi Ssentamu abamanyi obukodyo Nalukoola teyasuze mu maka kyenkugambe mwami Kiddu ng'oyogera ku kubba ng'oyogera ku kyokulumba ekitebe kya Nuupu nti ku mulembe guno bano abavubuka Basumaye toyinza basobola kakati bo baategeera nti bano abayaayi bajja kuziyiza Nalukoola okwewandiisa teyasulayo Nalukoola teyasuze waka guno omulembe mwami Ssekamatte Faba President Museveni omulembe gwe tuli nagwo muzibu nnyo muzibu Nalukoola Kalaadi atakkaanya na byakuwa Farida kaadi mu NRM yanyenyedde bulungi nti Meja Emma gwe bakampingiza wali naye yennyini yasuze mu kava Kalaadi w'NRM ng'ate w'NRM kakati njagala mufune ekintu kino nti emyaka gino 40 ga President Museveni gatukulemberedde eggwanga terifunyeemu politically tetufunyeemu kuba professional amagye agali professional tegabika bye gakola tebiraga professional exactly noddira bannaye amagye n'ogamba ze obukookolo ne balumba abantu amagye g'eggwanga bw'oleese mu byokulonda weekuli oba tekuliiwo Obote yayingizako amagye mu byokulonda amagye g'Obote tegajjako mu bintu ebyo never gaali tegakkirizibwa era tegajjanga mu bintu ne gano mu tteeka tegakkirizibwa ne galonda ne gakiikirwa ne mu paalamenti ne gakola mu gano galonda President Museveni kyategekedde eggwanga lino mu myaka 4 eno esawo y'ekiro zaake ekisookera ddala nti ye anyuka ali mu kisala kye okkiriza oba gaana akola ki ali mu kawungeezi agenda naye emyaka 5 egiddako n'emyaka 2 egiddako egya Uganda tugenda kuddawo nga takyaliwo exactly ate era kikulaga nti bwe nalabye intelligence ya President Museveni naye yafunyeemu ebituli etya kubanga ffe twabeera mu biseera ebyedda eby'olutalo abantu basigazanga information yaabwe ate ne bagiwa oludda olutuufu gavumenti ne batagigiwa kati ate era kyekiseera ekikola ki ekiriwo ne gavumenti eteekateeka ekintu abantu nabo ne bateekateeka ekiki ekirala ekyabwe kitegeeza tebakyakkaanya na mbeerayo gwe genda ku poliisi wanimubende sagana kwogera ku poliisi endala yonna gwe giwa amawulire ku muntu omu oba tonnamalayo madaala nga bamukubira magala ava wano atugambe bwati ne bwati ebyo babikolera ddala nnyina n'obujulizi bwabyo nkugereza ku Nabbanja tebaweeka amawulire oba nabo bakoowu ku lutalo olwabaddewo wakati wa Nabbanja ne Ssenyonyi gavumenti ey'abantu yandibadde yatuuse dda ku kitebe kya Nuupu eyinza okugyetondera oba okunoonyereza ddala kituufu Ssenyonyi byayogera byakoze eki byabaddeyo naye nalabye olutalo lwa Nabbanja kufula ya paalamenti ngayagala nakasuka omuntu yandibadde olwedde ajja ne information nga lead of government business n'ajanja tiyandirize na Ssenyonyi wabula yandibadde yetondera Ssenyonyi tubale mu tusonyi olw'ebyo byakoze eki naye kubanga njagala nsembeka Bwana Magala ku kantu ako nti olutalo nga bakugambye ogenda obuulirize ku lutalo lw'okukwata omukazi onoonyereze onoonyereze omukazi gwe bawambye obujulizi buwa mu bisambi naye bwokebera